Precious Remy mukyala binde bwahagali mu nkubo nti bano ababiri bano yandibanga akumala lubugo naye nga lubale mu bbiri ngenda bba mu kwongera maasawo ate ye Namulondo wa Rema Namakula mukwano bambi akimukoledde full figure ne Don Asiyah anti bejjawo bubi nnyo n'amalala mangi ngenda bbanga kutusaako maasawo naye nga sinnaba kwongerayo mbadde nkusaba video eno gimpere like ate sobole okuba nga yeeyongera era nga nkwebaza gwe n'omulungi ya subscribinga ku Wanda Boy UG ti mukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga nawe tunayo kusubscribinga darling beera ngu subscribinga kwenda ku notification bell tubeera bugire tuteekayo mukwano gwasuka ozifuna naye nga serabidde ababiva organic ono ng'akozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba ate Hajati Kaloddo ono akulombera edduwa byonna ebyekutte n'ebita munnange nno agali mu nkubo nti Precious Remy yali amanyi bindeeba agenda sooka twala ye mu America ati babeereyo naye munnange era agayitinganye nti bindeeba ate yasooka kutwala muwala we alina omwana omuwala gwe yatutte era bw'atyo Precious Remy n'anyiga nnyo era nga tujjukira bulungi omukyala ono yafuna olubuto naye n'akola ki n'alugyamu era nga ebintu bye essaawa eno newankubadde akyabikumya okuba private byandibanga essaawa yonna byandigwera mu maziga lwa nsonga nti naye tanaba kuvaayo kubaako kyayogera naye nga birungi si birungi nja kuba mu kwongera maaso awo kyonna ekitufu ekiraba kifudde ate ye Evelyn Namulondo anti wa Amaalo wamu ne baby omuto bannange anti kakeyo kalengerera nga Rema Namakula bambi avuddeyo n'amusiima n'amugamba maama w'abaana bange banaye nkwagala nnyo Eve bannange kyatamugambye omanyi bano bo beeyisiza ddala nga balongo era nga bo omukwano gwabwe okubamenyawo omukwano kijja ba kizibu nnyo lwa nsonga beetegeera naye ate kansoke nkuweddeko Don Asiyah ku full figure ate male nkwongereyo full figure olugero nali nnyambadde olifato lwambaddeeko mukwano si mu bubiseewaana dulesi gye nalimo nagigula liyali 15,000 kekakadde kamu mu emitwalo 5 nali nyambadde high heels za mitwalo 18 nga nyambadde wigi yange gyolabeyo ya mitwalo 4 mufe ku bino biwigi bye Uganda bye mwambala sibaze jwero gwe nali nyambadde full figure nga ndayira alle yantonda katonda okunzijako buli kyennina wampa haga no ngamba webale kunyirira webale kulabika bulungi okumanya toli mukazi mwangu wavayo nogamba munali mpunya katunkuma ne tube mukwano wig nakusanga oyambala wig full figure wali osala nviri naye beauty gye naliko ku lunaku lwe nakusisinkana ya attractinga n'otandika okwambala wig omanyifu wetubeera ku kyeyo mugenda ne mutujjerega ne mulowooza nti ennaku ye yatutwala ku kyeyo tulabika bubi wetujja gye muli nga tulabika bulungi okubasinga mukijjamu mpalana mukwano mpalanyeeko ekimala kimala nze sirunyangako tube sirunyangako katungulu kyumu mukwano njagala ogenda okwata endabirwamu owanika omukono gwo waggulu gwoti osooke wentunuulireko mu nkwawa olyoka okomewo mumanyire full figure kimala wagambye bino ebintu obimaze 2 naye ne 2 bakutunuzaamu kamera oli ku nze ofaaki full figure ofaaki nange mukwano njagala okkiriza nze nkusinga okunyirira nkusinga amagezi ku myaka 3 gye ndina wali tolina kyolina nze sikolangako bwa ausgirl e Uganda nze okubeera maid nali Saudi Arabia ate n'oba maid nemuvaamu nenfuuka boss which means emikisa gyange gyali emikisa gyange ku buli 19 mukwano emyaka 3 gye ndina ebbanga lye wali mu myaka 3 wali toli kyendi mukwano nkusaba okkirize olekefe batoobo tujje nga tukugoberera sala pressure mukwano wavayo nokola video nga tunaatera okumaliriza omwaka guno n'ogamba ebyo obirese mu